nga bw'owulidde akayimba ako bakayita bye bye lockdown. Omukulu oyo gwe bayita Engineer Popo omwana mu Namasaka ava usadiza omunyindo asobodde okuba ate nga atoba n'endongo ye mpola kati asobodde okuba teyandetedde okwemulugunya kwe era nga ayagala kuba ate nga afuna obuwabuzi okuva mu abawuliriza oba abagala endongo ye nga bwesobodde okuba ate nga etambula. Omukulu ono yasanze ne madimbu ku lunaku lw'ejjo okuba ate nga mbulira ku mboozi ye nga bwesobodde okuba ate nga etambula ng'agamba nti producer gwe bayita Nico yasobola okuba ate nga amukolera oluyimba olwo olwasookera ddala era yeewuunya nnyo mu nnaku nga bbiri oluyimba lwe nga lufulumye n'asobola okuba ate nga yawulira abaana nga bazzeemu oluyimba mu ngoma ye wabula wesobola okuba ate nga akubira producer amutegeeza nti engoma producer agibaako ne rights era n'amutegeeza agenda asoma ebintu bya music asobole okuba ate nga amuvaako. Buno bwe bubaka obwali ku ssimu we yamukubira omukulu Engineer Popo wewulira akayimba n'amukubira yayogera bw'ati byali ku ssimu ne producer eyamukolera oluyimba. Ngomwana zwa n'oluyimba ng'engoma yange nyinyi gye wamuwadde n'atuulamu. Ate engoma ezo sigala ntisolo Umanyisha ngoma jina kwa yali ya mwingi mura. Yali ya ngoma sigala ya producer. Ate nga twali yali ya so ati na kika kana kwenti tikati bo mwana bya jijja sinani. Nga atangambye gwa mu mukoledde. Ati gwa right za track mama tinga pita mujijira. Ate sasa ku azaliza kusasula ngoma zaliza. Zaliza Luyimba. Kati ate mbadde manyo Luyimba yengoma kubo Luyimba najja nalo. Abete. Lesha se wekujja ke ngoma amarobozi gabera ababi. Togamba nakasula marobozi nasola gali coding na simu yange. Popo. Waji. Yego so genda soma mateka za kuba music. Sipo kiri niko. Naka kiba kirabisagwe. Producer w'amanyi nga gokole byebito by'ekisiru. N'okuba ebintu bifaanagana. Watolowooza gwe boko n'amaanyi oba onafu. Producer w'akabi takola ebyo. Producer w'akabi ulira. Dire ngoma tojikubira ono atojikubira oli. Oba olaga nti obwongo tebwongerako. Ate wasanga senzi nalukola. Kale obwongo bolaga nti oyongerako kitegeera. Obwongo bolaga nti bukomaawo. Oluyimba okubya ennyimba ziringa nnya zifaanagana n'ezwange. Kitegeera okupa mu bange bw'okolera abalala. Beeramu amagezi. Kale sebo tewali muzibu sebo. Kale sebo. Toyinza kuddya luyimba lwange n'oluzanyiramu bw'oti. Kale. Ate beera kusabako empesete zange tumanye nti wakoze just wakola twaka buli omu ayimbiremu asanze. Tolina ky'ogenda kunkola. Kati nze nkubuulidde sente zange ogenda ziyiziriza. Tolina ky'ogenda kunkola Popo. Kale nze nkubuulidde bw'oba omanyi nti nakola n'ezikuwa nakuwulira. Bw'oba omanyi nakola sente zange n'ezikuwa nga twakola bya bwereere ogenda ziyiziriza. Jangu kwe sente zo naawe. Ekyo ekituufu tanzijjo zimpi. Tanzijjo zimpi. Aya basi kati ebyo byali ku ssimu ku mboozi eyo omukulu yasobodde okuba teyatusanze olunaku lwajjo okuba ate nga atubuulira n'atumubuuza embeera yatandika etya wulira ye bw'atutegeeza. Amanya Engineer Popo mupambanyi mutabani wa Nabunye yazaalibwa ayogera ekiriwo abani olaba nagenda wa Nico n'enkola oluyimba lwange nemukwata sente zange n'ezimuwa bulungi yanzijako emitwalo 10 era egula edi gye baliko sisobola kukwata sente zisukka 10 zimuwa nemuwa emitwalo gyange 10 bajje twateesa nankolera oluyimba nabadde ndya oluyimba lwange luli lutambudde balukuba buli wamu lutambudde addidde engoma afunye obwana buliyo obudongo babujjewa simanyi nabye buyimba abutadde mu luyimba lwange twaka yennyini mbutufu ne bw'owulira oluyimba twaka yange kweganga ye kyaliko agala sula luyimba lwange luno olw'ensonga awulira lutambula naddira abaniga n'abagamba muyimbe yakakola ennyimba ziringa 3 kanze kyebadde njagala akwate sente zange akola atya azimpe ze sina kye mwagaza kyonna kuba sina kye mwetaaza kuba omuntu ow'amagezi ategeera ng'obwongo bwo bukola toyinza kuddira luyimba lwe lumu n'oddamu n'okola olulala ng'ebivuga byebimu n'okola ebirala ng'ebivuga byebimu ng'ate olya kute sente ze n'azikuwa yagifudde ridimu. Aya basi Omuyimbi atabuse ne producer we yamukolera endongo agamba nti endongo ye yasobola okuba ate nga agyozaamu n'agikubira abalala era ne producer amutegeezezza nti kyalina okuba ate nga akola agenda asoma endongo era omukulu Engineer Popo ayogerako okuba ate nga ategeeza ye ayagala ssente ze. Olira Engineer Popo wasi lwange lwasokeddeko ennyimba nnyingi zaakoze ebyo byakola tabusi nnyimba z'abaana luyimba lwange olira lutambuddemu afunye eri obudongo bw'atandise obbuluteekamu ng'alinga ayagala okubikka luno olwange naye ogwo omutima omubi niko gw'olina tegulina kyegenda kukwongerako era ojja kukomaawo ng'okomaawo kuba nnyimba zikomaawo kuba teri ajja kujja kuwa luyimba nga olira nolufaanana ne luno nze nkubulidde Nico era ngenda kujja opa esente zange katato zimpa ojja kulaba. Aya basi kati producer ye yasobodde okuba ate nga ayogera ku nsonga zino ye agamba bw'ati gwe bagamba nti yasobodde okuba ate nga ayoza mu ngoma ye agamba ati awulira wali buzibu nze sirina buzibu ku Engineer Popo ajje modize sente ze singa ayinza ogenda nga yono n'erinnya lyange kuba waliwo bingi okuva nga tutandika okukola Engineer Popo yalinga yali ayagala n'okulwanira mu studio yantawanya nnyo ng'alinga ayagala n'okulwanira mu studio nyina n'abajulizi abaaliwo nga tukola era buli omu amanye empisa za Popo yagamba oyo ye bw'atyo nze siri muntu wantalo Popo alabika ayagala ntalo
ayagala ntalo naye ate nze munanze siri muntu wa ntalo mugambye ekintu kimu agenda asome ku mateeka agafuga music omuyimbi bw'alikodinga oluyimba onna ne bwonoogenda kampala ne bwonoogenda wa producer asigala alina obuvunaanyizibwa ku instrumento ye okuleka mpozi ng'osasudde rights kibanga wonoogenda n'ogula oluyimba ku muwandiisi n'agamba naye tolina rights za kino na kino na kino na kino okuleka mpozi ng'obadde omaze zigula nti singa inginiya Popo ku mitwalo 10 gye yampa era nnyongedde n'ansasula emitwalo 3 era asobola okusigaza rights za instrumento aya basi inginiya Popo wuno akyakolima era agambye nti yayagala ssente ze ayagala ssente ze asobola okuba ate ng'akuwa engoma eno siridi musibo ye bwakutegeeza talina kyeyankubidde wabula nze omukubira essimu yasigadde aŋŋamba mbwe engoma esigala ya producer naye bwe yaŋŋambye mbwe esigala yiye ng'ate nze naleeta byagenda okukubira nenze nabimuwana byonna ti wano niko tukubeewo bwe tuti wano tukubeewo bwe tuti kati ye yasazeewo okuŋŋamba mbwe engoma esigala yange olw'okuba ye yagirikodinga mu studio ki naye nze kyenyongera omugamba niko ebyo byokola bigenda kusuula ng'awulya byokuba bifaanagana ekyo kifu ennyimba azinkoledde naye era nga nsasula siga nti akolera bwereere badde muwa ssente ng'akola akakola ennyimba ziringa 3 n'olubadde lwakuna naye era nga nze kuba nze ndongo njiruddemu siga nti tandise eggulo kuyimba nze mmanyi ekintu bwe kirina okuba era nze namuwa ate mugamba nike n'engoma tugikube bwe tuti ebyo ebiriko kubeera musulo twasuka na kuyombamu awo ne mugamba byokubya ebyo bife byasooka okukuba ne tubiyiwa ne mugamba zinayiza oluyimba nga njagala lutambule luti bweti n'azimba ne kivaayo bulungi kati yobe kyavuddeyo ne kimunyumira yatandise zifuula uniform buli ajja gwa gyamuwa buli ajja gyamuwa buli ajja gyamuwa n'azanyira mu luyimba lwange aya basi abayimbi batabuse era omukulu wuno producer gwagamba nti oluyimba asobola okuba ate nga aluzanyiramu agambye mbu ye si wa ntalo ate kagata manya ate yankubidde n'anvuma bingi nnyo okuba ate nze siri muntu okusinziira ku myaka gyange omuntu ayinza okuddawo ngende nga nvuma abantu namugambye ekisooke kole kyonna kyayagala kuba yagambye agenda kujja kunsalako nali adde mbalina ejja erinkuba munange nze siri muntu wa ntalo aya basi omukulu inginiya Popo yantegeezaako byagenze ssente baazimumye uno inginiya Popo akyatutegeeza nandi nze namukubidde essimu naŋŋamba jangu ono ne ssente zo era kati ne ngata nsooke ku leediyo sooke njogere mbale ŋŋendeyo ewuwe no ne ssente zange oluyimba saaluba oluyimba lwange okitegeera era oluyimba lwange lwe lwasooka ne bwajjayo n'ateekayo data bawulaba nti oluyimba luno lwe lwasooka okulikodingibwa naye n'amala bwe yawulira ng'endongo kuba takubangayo ndongo eringa eyo yawulira ng'ekidongo kwanze namuwa ne ati w'endongo gy'alina okunkubira namuwa ati ye nawulira nga kinyumye n'atandika kati ekyo kyennyini kwagala ozimbira agende nga asaasanya balowooze nti akuba ng'ate nze namuwa ati w'endongo kwaffe bw'oba yiyo oluyimba omanye ebivuga bwe birina otambula nti wano ogenda kukubawo bwoti wano okubeewo bwoti wano okubeewo bwoti era nze namuwa ati nti wano tukubeewo bwe tuti wano tukubeewo bwe tuti kati yo yalanga kinyumye ye kiyakoze kiti kutandika kuwa bafalabe batandike bateekemu ebigambo aya basi omuyimbi atabuse era wunda asembyeyo ng'ategeeza abawagizi be nti olwo oluyimba lwe yasobodde okuba ate nga akola olwa by lockdown yasobodde okuba ate nga oluyimba lulwe wabula producer eyazanyidde mu ngoma lye era agambye nti ajja kusobola okuba ate ng'anoonya engoma eyo n'abaana abo asobola okuba ate nga batwala mu mateeka copyright ekola mu Uganda kyekibuuzo bana abawagizi bange nyongero bakakazaza inginiya Popo Mupambanyi mutabani wa Nabunye yazaalibwa ayogera sina buzibu ennyimba zange zewandiikira okufa eri mu kadongo kamu bammanyize ennyimba buli style ne firimu nga nzannya nze nyina ekitone kwegamba nazaalibwa n'ekitone okitegeera buli kimu nkimanyi bwe kirina otambula nyongero botondera olw'okunyiigamu nenyombamu naye nga si bwe kiba omusajja ye yannyiizizza sina buzibu sajja yanzijeeko n'owobeera gwe ennyimba tuteekamu sente nnyingi oluyimba luli ku leediyo oluzannya eza studio si ze zikoma okwata oluyimba n'olukodinga naye sente zisugale zirugendamu ze ziba zisinga obungi promotion nene nnyo nnyo omusajja oluyimba ne bwalukuwa nti lukodingire bwereere odutambuza lukulema era nenyongero betondera mu nsonyiwe sina buzibu bannaye musigale nga mumpagira era oluyimba we luli balutatusula mu ngatto oba ziwunya kaziwunye lockdown bye bye lwe luyimba lwange era lwenyongera okuyombera musajja kye yakoze yawulidde nga nfunye akakisa nfunye oluyimba oluyitawo kati ayagala kumbikira tayagala bayitawo kitegeera olw'okuba ayina omuyimbi tayagala studio yeevemu muyimbi mulala kati ayina omuyimbi studio tayagala evemu muyimbi mulala kati ogwo omutima gw'ayina yawulidde ng'oluyimba lutambula lusensera lulya ku gulawundi n'asalawo alubike aya basi ku 0756 sooka ombuulire nga bw'osobodde okuba ate ng'owulira emboozi yonna ani ayina omusango engoma ebeera ya producer eba ya muyimbi kuba nze embeera nakuwa ssente woba ogamba nti nze kamiliyoni nagende wabbawa ne tukola oluyimba baaliwa oluyimba lubeera lwa kamiliyoni kati goyinza okugamba nti ovudde eno Masaka ogenze mu Sabula n'ogamba nti bbawa nkubire engoma mu lubaaliwa ne bagikolera sooka ombulire oyinza okuba gwasinga okumanya endongo eno abanike kana bali tuwedda
nabera butushakulu ekibale kyomutuufu omuggo teguba gwa nalondo omuggo gugera gwa natema kati kaliwo ensonga eyo omukulu ndikuba abanga akoze ekintu ekisaba takoze bulungi emenye eri omusajja mwene sente ze butushakulu ekibale webale kulira bwagambye nti omuggo tegubeera gwa nalonda sebo atani webale kuwenda yeboze nje kalinda mutaala naye Niko yakoze byolweso bambi n'omusajja naye ayagala kuyitawo kakati omukiikakiika enkokola kiba tekikola makulu aya basi webale kuliza kalinda sebo tudduke sebo sebo yakoze buyo omusajja mwonese namugenda oluyimba lwe bamuwe sente ze sebo atani webale kuweereza ebosi abazatone nga ndi mwalo kakati nze kyendaba ukiza nabayibafa Emasaka tebalina apisa naye ate ne producer naye alina mwesobi kubanga wakolera Omuyimbi oluyimba nze mbadde mmanyi buli kibuga kiba kirane ziri kuluyimba lwengayi kuba balakuwadde ssente kakati yenze gyesalire omusango oluyimba lweri yamuwa ssente enaze kuweereza sebo hello sebo webale kuweereza ye bosi ono kageteeka mulonde obutuufu Niko kye yakoze tekiriiyo okay kuba twali tumanyi nga producer w'amaanyi Masaka ani ati waba atandise ebintu ebyo teyiga birungi kuba omuyimbi wagendewe aba asuubira ekintu ekyenjawulo okuva ku mulala ale bosi webale kuwuliriza sebo sebo sikuwulira maje sebo abanike sebo abanike agamba atya gwe pepe atalina kyakubaaba yogera ku nsonga eyo tudduke kakati oyo gundi akoze ani papa ani oyo ani inginiya Popo Omuyimbi sebo akoze ebyokuwulira munekuba olaba ala Luyimba kyemanyi producer alina okuteeramu engoma gwe gyoyagala ate nga nakusasula ate yakola buvi andi yamusasula naye oli yali alina oyiiya nanga amuvumirira ate nga yamukolera oluyimba lwaki yalutwala walala agetekaleja piga webale kuwate nga owulire biri ebyoluyimba sebo tosobola kugulira muntu ngolo kate n'ogijjako amataala yantaddewo beetu kwakola oluyimba nataddamu ngoma z'abaana yagambye tewa mitwalo 3 bagimuwe nga engoma yeeyo batagenda kudda mwana mu katemba eritimu inginiya webale kulire kwagala nnyo Abani vigapon Yosef munange jajja kamalimali ensangala nkulamusiza nnyo taata sebo webala okusomesa eggwanga ebosi Masaka yenna awuliriza sebo naye Niko paani Niko waffe byebyo nno bwemanyi yakoze ebyo sirina kyengasseemu nze nedda ekyo kirungi nnyo wadde tolina kyogasseemu sebo naye Niko wange olimbye nnyo kubanga toyinza kuyima walewale nga bw'omulaba n'oŋŋamba nti ojja genda ewabba wa mukuwe bw'okubemu kyoyagala ago amateeka gayinza okuba galiwe naye mbadde musaba omwana bw'agambye nti emmotoka bw'ogiwaayo n'amataala gaweeyo buli omu alwana ennyimba nnyingi nnyo wansi eno ennungi bambi nga tezirina gye ziraga naye omwana bambi bw'aba alwanye n'omukolera ate bwe luyitawo naawe lukutunda kiba kyamaanyi nnyo naye akayimba ako